baffe bafuna bakola ki z'ensonga lwaki nze n'omusayidi eya mukama wange tweyanzege twinterogetinge fada obweraliikirivu bw'abawakanya ensonga eno bwe kituuka ku ssente kituufu ddala nti palamenti esobola okusenguka emiwendo gyekozesanga eri Kampala negisigalanga gyegimu waliwo ebintu ebijja okwetaaga katugeze security abakulembeze ababadde bajja ababeera e Kampala nga balina amaka gaabwe kubi abakulembeze bamemba ba palamenti abava mu Uganda yonna balina we babeera mu Kampala nga tebeetaaga kusula mu hotels tebagenda kwetaaga ssente za hotel zinaava ku allowances zaabwe eza bulijjo oba ekyo twagala okukinyonnyola bwe twogera ku security yaabwe kubanga jjukira nti oyogera ku babaka 5 n'okusoba 506 Judy Mbadali n'amateeka wabadde ayogera wano abasuplyinga tents n'entebe abali ku lukalala olukkirizibwa okusuplyinga parliament banaakozesa costs ezimu okutwala tents eggulu nga bwe bazitwala ekololo oba nedda twinterogetinge further those things tulabe oba mulimu omulamwa nedda ne mufe wano member wa parliament waali honorable Kefa Kiwanuka doctor atubuulire we basinziira ate ali ku kashiika ako atubuulire we basinziira yes sir mwebale nnyo ssebo muteesiteesi mwebale nnyo bateesa bannange bwe tuli mu studios mwebale okuteesa mbalamusiza nnyo mwenna gye muli abatuwuliriza njagala okusooka okuyozayoza rediyo ya Ssaabasajja olw'okuddizibwa layisensi manye ewulirizibwa nange nandibadde mbaako bye nteekako ebya 26 naye ndowooza muyinza obutabikkiriza njagala okutumirako ababukomero Muwanga Lwamata Ddwaniro bannange mwebale okunteekamu obwesigwa era mwebale okunnonda ng'omubaka wammwe engabo njirumiza mannyo mwebale nnyo mwebali ddala sirina kubuusabuusa kwonna nti nkomawo kakati waliwo ndowooza sijja gyatuukiriza waliwo TV emu gye nabaddeko nenjogera ku nsonga zino nenga nti kansooke ndage obulungi obuli mu kintu kino kati bwe naamala okulaga obulungi mbalage n'obuzibu okusoomozebwa akati aba TV eyo gye baakutteko ninga oba eyalumiriza ennyo obulungi obukirimu nateekako wuuno omusajja aga nti kirungi okutambuza palamenti banna amasimu obwedde agankubirwa nti Keefu ovudde ku mulamwa biki n'okuva mu bannange ab'Ebungereza naye nga ensonga yo ntuufu naye nga erimu ebirumira era bye ngenda okwogerako nga ebirumira okusinga biri ku cost biri ku kiseera ekya palamenti okuba nti tesobola kubaako kyekola mu kiseera kino ne kirowoozebwa nti kiri mu bwesimbu n'ensonga ey'okusatu priorities endala ebirina okusosowazibwa be tutalina ssente bizisoosowaza kakati awo wewali obuzibu naye nga njagala okusooka bategeeza nti palamenti yaffe eri people centered nagezaako ndowooza nnyo engeri gye tuyinza okivunulamu mu Luganda yeetoololera ku bantu yeetoololera ku byetaago byabwe ebibakwatako n'ebitali bimu kakati kyova olaba nti waliwo enkiiko nnyingi ezitandibadde nga zituuzibwa mu palamenti nga school debates simanyi oba muzigoberera ezo tuzituuza mu palamenti actually akubiriza enkiiko ezo n'atuula mu ntebe ya sipiika nga eringa palamenti yennyini era nadde njogerako ku ssente ezimu waliwo olumu baatusalako nga ssente actually oba nga nti kyali mu buwaze naye sipiika yagamba nti kati aba Cancer Institute buli omu ajja bbowa million 2 tetwafuna mukisa kukyogerako naye sipiika yasalawo ne babuuza kola abakiwakanya baliwa nga tewali
tewali yawanika mukono. Ne tubawa aba Cancer Institute ne tubawa 2 million buli member of parliament. Okay, nandiga nti zannumamu kuba ab'ekibuga nabo balina ebizibu ebitali bimu nandibadde mbawa ab'ekibuga nandibadde mbawaako oba miliyoni emu aba Cancer. Okay. Saba tusigale kukosa sebo. Tukoze ebintu bingi ebiraga nti parliament is people centered. Nendoza kati ekiriwo ekize nti speaker waffe yasazeewo akitwale a level further ku mutendero omulala era mu kukisalawo alina obuyinza bwe okusinziira ku parliamentary procedure rule 7 emuwa obuyinza okuba nti asobola okukisalawo naye akisalawo nga si kyekintu ekireeta debate ey'amaanyi n'agitwala ekkololo tutera okutuula ekkololo tutera okutuula mu Serena wano nga naye kiri wano mu Kampala ate kibeera kya ssaawa busaawa tekirina nnyo kyekireeta mu bantu kwogera nti lwaki batudde kololo lwaki batudde mu Serena. Kwata muawo katono tumale obulango buno honorable nebweru kyetulina okukkiriza Saddam kyalina okukkiriza mu parliament tekiri si kya opposition si ba opposition bokka naffe aba NRM actually naffe abamu tuli beeraliikirivu nti nga tuyingira mu biseera ebyokulonda kiyinza okutukosa nti babalaba ng'abadiibuuda tetuwuliriza era mu parliament kyayogedde waliwo yakireese nga alina kiyeebuuza ababaka bangi ne basituka nga baagala kwongera okukyogerako ku sides zombi side ya NRM ne side ya opposition nga abamu bakiwagira abalala tebakiwagira. Deputy Speaker n'alonda okukakkanya omuliro n'aga nti katufune abantu batono tusooke tukyogereko tulabe n'ayita leader of opposition kyesinaba kutegeera bulungi oba leader of opposition byayogera bisinziira ku meeting gye yabaddemu nga babadde ne meeting oba tennaba kubeerawo. Yayise leader of opposition yayise ba whips n'ayita n'abalala abatono ennyo batuule bakyogereko balabe nga bwe banaakikwata era yatusuubiza nti ajja kukomawo ategeeza ekyenkomerero atuwe ne guideline nga bwe tugenda okukitambuza. Mu kiseera kino tetumanyi oba kinaabeerawo oba tekiibeerewo okusinziira kuba nti baagala nti bagenda kuddamu bakyogereko naye nga okusookera ddala Saddam Gaira agaye nti kibadde mu nsi zonna spadde nze sikiwulirangako nga mu nsi ki sebo ekikulu abakuwuliriza bali bweru bano tebajja kuwa answers genda maaso. Nze nga Kefa Kiwanuka sikiwulirangako mu nsi ndala yonna wano tekibeerangawo ndowooza abasinga kyebalaba ekya East Africa kyebalaba ndowooza balaba East African Parliament naye yesobola okutuula mu nsi yonna kubanga terina kitebe kyayo nti eno ye siti ya batuula mu nsi ez'enjawulo naye nga kaneme kuba nti ate nzira kuba abali mu parliament naye kyetutera okubeera nakyo ze committees ezigenda ne zituula mu bitundu ebyenjawulo naye nga zituulayo nga committees era nga ziwuliriza ebizibu by'abantu. Ne kakati ebirungi ebikirimu bye bino teebereza abaka 505 bali ne ba drivers baabwe abamu balina ba bodyguards bagenze ne ba bodyguards baabwe abamu oluusi babeera n'ababawerekerako simanyi oba mulowoozeza ku baani ababawerekera oba babasangayo abasangayo ne bakka ku kitundu. Teebereza mukulu Judy Mbabaali basse ku Masaka hotels mu kitundu ekyo aba boda restaurants clubs
amaduuka byonna bijja kubeera bize nnyo. Ekitundu kijja kubanga kitinta, kijja kubeera mu mawulire, kijja kubanga kijjukirwa emyaka n'emyaka nti kyatuuza Parliament. Wajja kubaawo local benefits ez'enjawulo, bajja kusobola okukulaakulana, bajja kutumbula ebyobulambuzi byabwe, baba balina ebyobulambuzi. Kijja kubeera kyamaanyi nnyo nga Parliament nga tusuubidde nti ababaka 505 bonna bazze. Then ekyokubiri nti bwe tugenda mu kitundu tujja kulowooza, actually bagambye Minisita wa Northern Uganda Dr. Kenneth Omona nti alowooze nnyo ku bizibu ebiri mu kitundu ekyo, ebyabalaalo, ebyapa mubadde mubiwulira, abakalamoja babadde ne katola solingi, obumenyi bw'amateeka obutali bumu, byonna birowoozeeko. Ebyo bye bigenda okubeera nga biteesebwako ku order paper yaffe, nga biteesebwako bwe tugenda. Kakati tulabe, tubeeko ne kye tusalawo bikoleddwako bitya, tutambudde tutya ogenda mu maaso ku bizibu ebyo bitali bimu. Ne waliwo n'ekirala sebo honorable mbadde ntandika butandisi. Waliwo n'ekirala ekigambibwa nti babaka ba Parliament tebamanyi bitundu byansi, n'abantu ab'omu bitundu ebyo babalaba bulabi ku TV. Akati kituga nti Parliament egendeyo abantu abalabe babe nga ba-interactinga nabo. Waliwo n'ekirowoozebwa nti Parliament mu kiseera kino eri aloof, simanyi bwe nnyinza kivundula, tefaayo nnyo ku bintu by'abantu mu bitundu ebyo. Kakati kegende mu kitundu abantu n'okuba nti abantu aba mu kitundu bwe bawuliriza bamanya nti bulijjo abantu ba MPs tubanenyeza bwereere, ebyenguudo si bye balina okukolako, ebyamalwaliro si bye balina okuteekamu eddagala. Parliament gavumenti yalina okuleeta ssente ezo ziteekamu eddagala n'ebirala bwe bityo, nti bajja kubanga bategeera bulungi emirimu gya Parliament. Naye kamalirize sebo n'ebizibu ebikirimu. Era obadde obuuziza ekibuuzo kirungi nti bwe tutambula tewajja kubeerawo expense endala. Mukulu Saddam Gaira ate ng'olinayo MP nandadde ndowooza nti akubuulira, naye ndowooza oba ebimu yabikulimbamu. Kati nga MP bampa omusaala ne bampa ne emolument. Emolument gye bampa eri base ku mileage amafuta okutambula okuva e Kampala okutuuka Ensako, okuva e Kampala okugenda ekiboga n'okudda. Ne bambalira nti ojja kugendayo mu mwezi emirundi 2. Kakati bwe mbanga ngenda kutambula lugendo olulala okuva ku Parliament okugenda eggulu, ekisooka baba balina okumpa amafuta oba okumpa baasi enentwala, balina okumpa ne allowance. Era omubaka wo Ssebo Saddam Gaira mugamba abeeko kyakutemerako ku ekyo. Bajja kubanga batuwa emitwalo 4 per night per diem. Akati Parliament egenda kutandika nga 27, 28, 29, 30 ze nights 4 mu kitundu. Baba batuwa 1.6 million nga allowance zonna awamu buli mubaka ababaka 5 kati ng'ogyeko ekyo, ng'ogyeko cost ezo, waliwo ne cost endala nti abapoliisi nabo bajja kubanga basasula allowance. Parliamentary staff, police, then parliament staff, then ne service providers. Service providers bajja kubanga basasula premium. Era kiri kye wayogeddeko nti nga bw'otwala tent ekololo si bw'ogitwala eggulu, nga bw'ofumba emmere n'ogifumbira kololo, Hotel Africana yetole tufumbira, bwe baba bagenda kufumbira ggulu bateekamu premium. Tebagifumbira ku ssente zimu nga gye bafumbirako e Kampala.
then n'ebirala bingi tenant cost neka ngende ku nsonga kati nga maliriza waliwo ekizibu ekya palamenti nga bweyimiridde mu kiseera kino tulina ekifaananyi kye tulina waliwo ne problem eya sanctions obimanyi sanctions because of corruption tulina ekizibu ekyaba MP bannaffe abali mu prison ekyongera okusiga ekifaananyi ekibi ennyo palamenti yaffe tulina sensa motion okujjamu kati ebyo byonna bw'obigatta ekiseera si kyekirungi okuba nti abantu banaaba batulowooza nti ddala tusobola okukola ekintu mu bulambulukufu bwakyo kakati abamu kyebava bagamba era munansonyiwa kino okukyogera nti kirabika wali batunyigiriza nnyo kati tuleeseewo kino ng'amalya g'ensimbi tweyanza nnyo ssebo tweyanzege wangaala alisa amasajja kabaka Honorable Kefa Kiwanuka omubaka waffe atukiikirira okuva ekiwanuka mazima teri supplementary budget egenda kweyongerako naye ekibuuzo kiri nti webanga supplementary budget tegenda kweyongerako ekitegeeza nti mu mbalirira ya parliament erimu okudiibuuda okusobola oketalinga ebigwate biraze nga bino oba nedda kampite omugenyi waffe ono okuva emukungwe meya w'emukungwe nayanzanyo nayanzege okunyaniriza wano naye nange mbawuliriza nnyo puroguramu eno nga ndi Masaka kati rero kwe kwesitula nange nenzija nteseeko by the way ng'ennaku z'omwezi 31 gakyali mabaga tujja kuba Masaka era twagala mujje mu debatinge naffe ate sigwe okusoose puroguramu eno gakyali mabaga okujja neekubirizibwa e Masaka mu buddo tweyanza era tubalinze era nange eddoboozi lyewasoosezza newenzijidde wano mbadde nkyalowooza puroguramu zaffe ey'17 nga mmanyi weeri era jjo nabadde n'omukyala Sophie Kaloddo nga tuttaanya ku nteekateeka ezo naye weebale okutulambika mu nkyukakyuka eyo njagala mpozi tufunyemu ekizibu mu kibuga Masaka tufiiriddwa omuwanika omukulu ow'ekibuga omukyala Sauda Namuleme atufuddeko olunaku olwaleero era ajja kuziikibwa enkya mu Kimaanya kitalo so mukulu Judy Mbabali wakulemberako disitulikiti eyo yali municipality ngera yemuweereza yali omuwanika wa municipality era gwe twadde tulina mu kibuga Masaka mukyala Sauda Namuleme kitalo nnyo yagala okusaasirako omwami we abaana ne famire yonna ate ne bannakibuga olw'okufiira okwo okw'amaanyi naye n'okusaasira abantu b'ekiteezi ekyo ekiguddewo ffenno wadde wagambye nti guli bw'omulamwa oba oliawo naye ffe abakulembera urban authorities ensonga y'akasasiro nkulu nnyo ate tennaba kubaako nteekateeka nnuŋŋamu nga eggwanga okugiteekerateekera natambulako ne ŋŋenda e Dar es Salaam n'ensanga ewayibwa kasasiro ebizibu era tebyawukana n'eby'e Uganda kati eri wano ina kiteezi naye Dar es Salaam ndoza ebayibwa kasasiro wayinza okuba wenkananga Lubaga yenna division nga bwe yenkana obugazi oba n'okusukkawo kyalo ekintu ekigazi ennyo ewayibwa kasasiro kati weesanga ng'enjiwa ya kasasiro muno kuyiwa buyiyi damp tetundaba kufuna tekinologi agenda ku recycling kukyusa kasasiro amusanye wa mufuula ebintu ebyenjawulo kibeere nga bwe bamuyiye boddawo era oyiwaawo nga tukoze lusozi olwo olusobodde okubumbulukuka naye kibi nnyo kibi ddala kati kangende ku nsonga butereevu nja kwebaza mukulu Saddam Gayira byayogedde n'abateesa abazzeeko mwami Judy Mbabali ne Dr. Kefa ensonga yange nno kekali koosembeddeko tewali supplementary budget egenda kukolebwa kubeezaawo nkyala za parliament mu kutuula mu regions ez'enjawulo kitegeeza ki wataba supplementary budget olowooza waliwo omubaka agenda okusalwako ku nsako kino kisobole okubeerawo oba waliwo ebikolebwa routine ebya parliament ebitagenda kubeerawo okusobozesa entuula zino okubaawo nedda sente baaziteekamu baaziyisa abaka ba parliament bano Dr. Kefa bakiikirire mutukoze bubi nnyo parliament eyo mwagifuulira kintu kyakuzanyiramu mukubirayo nkuyo
mukubirayo nkuyo kuzanya gogolo na kwesa myeso kubanga ensonga entufu parliament zekola temuzikola olide mukola postmortem mu biseera bisinga obungi parliament juzi yayisiza budget naye n'omukulembeze oludda oluvuganya gavumenti yabadde mu kuyisa budget tebaddeyo eyo budget y'omwaka guno ogw'ebyensimbi ogwatandise kati tutuuka eyo mu maaso atugamba nti ate mulimu ekyemisana kye tutalowooza lwaki budget bwe yali ekolebwa ali tojjaamu kyamisana ekiri lavish kyeweteetaaga kusaamu so ebintu bikolebwe mu biseera byabyo ebituufu n'abantu abatuufu muleke kulowoozesa mu kaseera akavanyuma abantu baffe abatagoberera nnyo zino bazigoberera naye babeesiga nti mubitegeera okubasingako mutandike obunaku bwabwe omukulu yakyogedde mu okubufunirako osooka kumwennyamiza bw'amala okwennyamira gwe n'oyagala akuwe byakuwa kubanga gwolowooza ennyo naye nga mu kaseera ke walina okulowooleza ensonga zeyakutuma tewabirowooza owulidde ekyo kikyamu kakati nze essaawa zino ebyo si bye ndowooza ku birungi ebigenda okufunibwa mu nkyalo ezo palamenti gyeri ndi Masaka bahotelians tutuula nabo beesunga abaka palamenti bagenda kusula mu bisulo byabwe abaana baffe ab'okyenkoko ennungi ejya bamuze mutalyako eno bagenda kuziguza abaka palamenti n'abakozi ba palamenti bonna ng'onsubya ssente ezo mu kitundu kyange oyinza okuŋŋamba ate nga budget yayisibwa mu palamenti nga bajja kukyala so Dr. Kefa nsaba obuukinge bubuukinze wonaasula e Masaka oleete ssente ate mulimu ebintu ebingi mwetaaga okussaako essira nga mutunuulira tuleke kukyamuukirira kifaananga muntu kufa waka singa enva tulya bijanjaalo nga temulina munnyo okulaga ennaku yaffe naye ente esalibwa n'ennyama ne mugisiikako sukaali ne mumugula obugi ne mubufuga oluso ne mussaamu n'amata muliise abakungubazi naye ekizibu ky'okufiira omuntu kiba kyavuddewo so embeera eriwo mu ggwanga tolowooza nti yakutwerabiza byonna muteekwa okukola ebintu ebirala ebigenda mu maaso basebo enguzi erwanyisibwa kituufu naye kirudde era kyogerwako era nga n'ebikolebwa okugirwanyisa bikolebwa mugende mu maaso n'okubikola ebimu nga musinzira mu palamenti mwabiteekawo nedda obukiiko weebuli obw'enjawulo obufikisinga ensonga ezo ne komishoni zonna mubyongere bwongezi maanyi ate okuloota teyeebaka kati gwe nkulabye Dr. Kefa n'okwebaka tojja kwebaka kubanga abantu bagambye eki gwe kituufu kiki ekikirimu be guided by that kituufu ki ekiri mu ntambula za palamenti gyeraga buli nkya n'eggulo abaana b'amasomero babajja okulambulako mu Kampala olumu n'ekifo kya palamenti bakitwala nga kikulu ne bakirambulako palamenti eneesituka ddi etuukirire ku bantu abangi abo abatasobolanga kujja kugirambula ebimu byakuyiga emwe omuntu yegomba okubomba kwa palamenti nange one time nsobola okubomba kwa palamenti naye ebyo singa palamenti ensemberera n'atakirowoozangako nti omubaka wa palamenti afaana bweti walabiranga ne mu palamenti eriyo omwana oba omuvubuka omuto gwasinze emyaka bwaba yatya lwa myaka naga nange nsobola okuba MP look at that MP bwafaanana omuntu alina obulemu n'alaba ku mubaka wa palamenti amukiikirira ng'ali Masaka naga ate nze diiso buuso naye ono n'amagulu takola ki ebyo mu palamenti kwe kusemberera abantu bagitegeere naye naye yetegeere ki ebiriyo era nze njala nkubule lwaki mugamba nti mu Uganda wano abamu mu Uganda mulimu ebifo by'obulambuzi naye nga situbimanyi naye ng'Omumerika abimanyi okutukola ki okutusinga mutambuleeko mujje mu appreciating conditions abantu ze babeeramu ate mugende mu palamenti muteese ebituufu naye ekisembayo mukyo muwe obudde okukola buli nsonga mu palamenti n'obukugu bwammwe mu kiseera ekituufu temulinda bintu kumala kwonooneka n'olowooza nti okola nnyo ate nga tewakola nze akusala mba mpa ekibonerezo omuntu oyo ataakola buvunaanyizibwa bwe ate okukuwa ekibonerezo ekinene ekisinga n'okumulala ataabimanya oba ataalina buvunaanyizibwa obwo sente muzisipendinge bulungi naye nakano nga mmaliriza oyagala tulowoozesa omubaka wa palamenti yenna ali eyo ne mwami Judy Mbabali singa entuula zino zisazibwamu tusuubireyo sente zigenda okufisibwa zidde mu kofazi za gavumenti kyali kibaddewo era bava waggulu nga batumenyera n'ebyo bye baali badde bakozesa sente ezo singa enkiiko tezibaawo palamenti egende ebikola binasanyusalo neyanzanye tweyanze basebo ne banyabo
mukulu oyo ow'ekitiibwa mulindwa nnaku musana meya waffe ow'ennyendo omukungwe weebale okutindiga olugendo okujja njagala kuyita Frank Mulekwa kuva nga tufunza tusobole okutambula obulungi Sebo amanya Frank Patrick Mulekwa nze nange njagala kwongereza eddoboozi lyange kuba naffe ekintu nange nkirabamu emirundi ebiri naye omuntu ayaleese ensonga eno okuba ey'omuliro yabadde leader of opposition Ssenyonyi mu mutima gwange ndowooza nti yakireese mu mwoyo mulungi olw'okuba naye ayina ebimwokya ebibaddewo ennyo ate n'okusinga ebimugoberera ebimwogerwako yayagadde okudaivatinga amawulire kati balowooze nti yakozeeyo ekintu ki ekirungi bintu bingi ekyakawumbi sikimanyi naye waliyo bingi ebimwokola ki ebimwogerwako nze mulindowooza yayagadde okudaivatinga amawulire gonna Neti yabadde eka yabadde ne banne cabinet. Of course yabadde ayogera on behalf of the cabinet. Yabayita. Oh, katono nnyo. Sorry. Nze So nabadde nkugamba nti omwami ono ekirowoozo kino teyakiriise mwoyo mulungi. Singa yabadde wakukireeta mwoyo mulungi yanditandikidde ku ssente ye zaakozesa nga lope n'asooka ajustifyinga ssente ezo kubanga twafunye ripooti nti olunaku akozesa $8,000,000 omuntu omu office ya lope office ya lope erimu kyekyo ekitwala $8,000,000 buli lunaku. Singa oba oyagadde kulabirira amasomero abalwadde enguudo lwaki togamba nti okumanya nti nze nnumirwa abantu 6 naguzaayo nkozesa $2,000,000 olunaku mu ofisi yange. Bwe baali bateesa omusaala teyavaayo ate yaliyo. Bwe baali bateesa ku ky'omusaala teriyawa opposition yawakanya musaala nogo. Era oyo yennyini asibira $1,000,000 nga 10 ng'omusaala. So ekyo kijjayo principle nti kibuuda ssente z'omuwi w'omusolo okugenda okutambuza. Nkulaga omuntu kye yaleese nti ebirala baabikunnyonnyodde. Nze nkulaga omwoyo mwe yakireetedde nga si mwoyo mulungi oguli salafiisi kubanga talina waalabamu ki waafunira. Singa abadde alina waafunira abadde tajja kukyogerako bw'ati. N'ekirala olw'okuba olutuula lugenda Masaka. Masaka wambuuga ako nako kajjukire Frank Mulekwa gwogamba ki ku merits ne demerits gwogamba ki exactly anti kyenkubuuza sente ezo meya yakikubuuzizza sente ezo bwe zinaabanga tezigenze Masaka tezigenze Ggulu tezigenze Mbale zigenda kuddawa era zigenda kuliibwani. Kikuluma ki ngowe mukungwa ziriddeko kikulumako kiggwe Ssenyonyi ngowe Mbale nayo wawansi aziriddeko nga gwe bwolya $8,000,000 nga gwe nawo gwosanyukira amaliriza ssebo amalirize kuba kyalinawo kapoyi olabika yazze kusiiga kasassebo njagala kirabe omuntu wa wansi afunye omukisa waliira ku ssente zino omugamba nti ssente nnyingi ezifuluma bwe zinaabanga tezifulumye kugenda eyo zigenda kuddawa ng'ate zaayisibwa dda. Maliriza n'ensonga eno nti singa ekirungi kyamu singa Ssenyonyi n'avaayo n'atunnyonnyola nga ye sacrifice gyakoze yonna gyakozeeko ng'egenda kuyamba abantu ba wansi ng'alina bye yeefiiriza olwo nja kukkaanya naye. Toyenze nnyo toyenzege kangaidinga debate kayalowooza oba n'abantu abatono eriyo ogutundutundu gw'Abannayuganda bangi abalowooza nti okutambuza parliament ya Uganda mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda kuba kudiibuuda ssente zandibadde zikola ate ne bawo Bannayuganda bangi abalowooza nti kisaanidde okukola ki
so twagala tukitaginge ku individuals. Bwana Lubowa Henry. Nange nsikiriza ntuse okulamusa kwange n'okusaasira kw'abantu b'ekiteezi kibi nnyo kibiddala. Sebo Martin, Parliament kye kitikkiro kya demokrasiya. Government eyina amasiga 3 naye essiga lya Parliament kulu nnyo kubanga standard ya democracy awo weerabirwa. Era Parliament ekola buli kyesobola okukola okubanga erabika mu kifaananyi ky'abantu. Ekyo nkyogedde kubanga njagala tutegeere nti cost eya democracy ne Parliament weeri ate teba ntono. Edda democracy gye yatandikira mu Greece abantu baali beekiikirira nga batono nga buli omu memba wa Parliament. Naye democracy n'agenda nga akola ne batuuka kaseera ne bagamba no naye ndowooza ffenna tetusobola kubeerawo tutandike okukiikirirwa. Ekyo nakyo ne kijja n'ebintu birala. N'olw'ensonga eyo buli wabaawo enkyukakyuka wabaawo ebintu ebireese enkyukakyuka ezo. Kikulu nnyo tukube ttooki lwaki ebintu ebyo bizze. Ekyokulabirako tusobola okuba n'enkola ng'ekaddiye. Tekitegeeza nti enkola bw'ekaddiwa tugiremera kubanga waliwo enkola eyo yebaddewo buli kaseera. Esobola okuba nga n'enkola eyo eyitiddwako omulembe. Luli twateesanga Parliament nga tebagiteeka ku TV naye ka tugirabira na ku ssimu. Koste ebintu bigenda bikola ki bikyuka. So saagala muntu abeere wano tukubaganye ebirowoozo nga tulinga abagamba nti tewabaawo nkyukakyuka. Enkyukakyuka bwe ziba zizze tuziwa omukisa tulabe bazigasa oba tezikola ki tezigasa. Ekibuuzo ekikulu nga tetuzze ku cost kubanga baganda bange bazze ku cost. Kyendowooza nti ensonga za cost nazo weeziri naye ate waliwo n'ensonga endala eziri strategic. Nze njagala kudda ku nsonga eziri strategic era nja kuwa ensonga nga 3. Wano mu Uganda tuyina ebintu ebiri unresolved ebitasalibwangawo. Twagenda ne tufuna independence okuva eri abazungu ne tugenda ne tufuna buli kintu eky'abazungu ebimu ku byo nga si bituufu. For example twafuna parliament ene ya parliamentary system ne tuleetera obuzibu kati tufuna hybrid tuyina parliament tuyina ne presidential. Naye nayo yava twagenda gifuna nga tumaze kwetegereza ebintu ebimu ne tugana kikono katukole ki katuveewo. Basewo ne banyabo tuyina ekizibu ky'okugabanya obuyinza. Ebiseera ebisinga buli gavumenti bwesigala e Kampala netatambulako abantu abalala balowooza nti lweritambulako oba obuyinza ne bugabanyizibwa nga gavumenti ekola pusinga. Nze ndowooza Parliament mu kuseetula ku bigero ogenda mu bitundu ebirala kikakanya ne kukutya kw'abantu nti walibwawo ogabanyizibwa obuyinza ensi ejja kukola ki kugwawo. Ekyo nakyo twetaaga tukikole ki tukirowoozeeko. Era nze buli speaker wakwata Parliament n'agituuza eggulu nevaayo ng'abantu bategedde bulungi ne Parliament etuula e Kampala eggulu etuulawo. Nze ayagala okusaba federo mpa nfunye omukisa okubategeeza nti n'olw'ensonga eyo nekiri nakyo kikola ki kisoboka. Waliwo ensonga ze tuyina endala tuyina njogedde ku nsonga ya devolution. Ensonga endala ze tuyina eza resources engeri gye muzikozesa mwogedde engeri gye bazigabanyamu gye bujja tujja kuba twetaaga tutegeere nti centralization eno okusigaza obuyinza mu Kampala bugasizza butya era bulemesezza butya ebitundu ebirala ogenda mu maaso. Olwatambula atuukeko eggulu agambe nti wadde eggulu balowooza nti egaziye ne katawuni katono abantu abalina obulamu bwe babeeramu si bulungi olw'ensonga eno ya centralization. So nze ndowooza nti okuseetula ebigere kuyina okutya okubadde kuli mu mitima gy'Abannayuganda okumala ebbanga kwe kuyamba okukola ki okukakanya. Njagala kumaliza ngamba ku nsonga eno eya saturation. Ono babadde akyogerako n'abalala basewo ne banyabo mu byenfuna esente ze bayita money mu saturation tezitambulirawo we baziwadde zitambula ne zeetolola zisobola n'okwetolola emirundi 10 naye eventually zituuka ku muntu alina okuzikola ki.
era ekyo Dr. Kefa yo yandibadde akikola ki ekikulu kiri nti esente ezo kasita zifuluma ne ziva mu gavumenti ne zifulumya ne zitafuluma weeru wa ggwanga ziba zigenda kutuuka ku muntu gwe zirina okukola ki okutuukako. Basawo ne banyabo tuyina okwenkaraginga gavumenti okuteeka mu ssente mu bannayuganda ku bintu byabaki ya bannayuganda. Era akwatibwako nnyo neyanaku musana ng'agamba ab'enkoko beetegese kubanga kiba kitegeeza waliwo engeri gye zigenda omuntu oyo enkoko zigenda ne ziva kwoli omulunzi azifuuyirira atunda emmere y'enkoko bose zitambula era ekonomi Moses Lutu mu Australia abeerako essaawa ne ewaabwe ndowooza buyinza okuba kiro bayinza okuba bateekateeka kwebaka naye programu ere emusiba nga akyawuliza agamba nti I have heard you and I wish you the best of the liberations. I'm missing that program for today, but I will be there shortly. I wish to thank PPP President for he has fully represented me. Tuyanze Muko Michael Roberts onona abeera Bungereza London abeera ko ku mukutu guno nga awuliriza webale nnyo webalire ddala ndabira mwannyinaze Sylvia awamu ne Nicholas Mugero abeera Manchester naye nga at the moment ali Uganda awuliriza webale kubeerako webale nnyo webalire ddala kampite former RDC and always an RDC Chisanja moyo gwa gwanga sebo ne yanzizanya lanze ne bazizanya bateesa bona ku luno bakuba bateekamu okujjula naye nga sebo nze okusooka ngamfa abantu abatandika ku CBS emabega eri katukyali n'eri ne bazanya gavumenti mbadde simanyi teje emyaka gyonna timuyina gundi naye nammwe mwebale kuweereza abaweereza ba CBS n'olwekyo nze ne bazaga bupanga buteebaza babulekera mbwa naye fe abatoni tulina okukola ki tulina okwebaza sebo ekirala ekyokubiri wano mulina Sabakristo wa Christ ekingidinali tuva Lubaga kufuna abasaseredoti ate mu badikoni abafunye kuliko no wamto wange era tugenda kawo katono nolekyo twebaza nti twebaza Sabasumba okutikira abasaseredoti abo ku mudiko tukola party tukola ku saseredoti bakigala sebo ku kine ekyeteeka ekikulu Judy Mbapali ojjukira bwe twafuna obuzibu mu 96 ne mugenda muzira aba netufulwa abana omwana omwale yatesanga yavanga ikalangala badamya lubeka bona ne babagoba mpe bintu byokuziraazira ebintu ebitegerekeka yes mwatukolera obuzibu nga olonjogera nga wa DP mu buseero ebiseere ekintu ekyo kye mwatukolera ekisooka etteeka lyo ligamba litya kubanga rule of procedure ewa speaker obuyinza okugenda wona nze nanze kye ngamba Saddam kyataabagambye Saddam naye alinga mukolofiya kyemutamanyi President Museveni ekimwanguza engulu eyo basigala emyaka mingi nnyo nga batuwangula n'atula n'agamba kiki ekituwanguza n'agamba katusenvuleko bw'ogaana olukiiko genda eggulu politics oba omubaze banakuwa akalulu ng'oli ku nasono obulomona obujja mu Buganda kukawano guwanupu kubanga eri yonna weyagalayo n'olwekyo nze kyembadde nsaba Parliament kakosi katuyinza okakende kubanga saba nga bwe wayogedde era ensaasaanya y'e Kampala teyeekana n'eri tutulemu tulabe tukendeezeeko Parliament muleme kuba ate ekisekererwa muyige okukendeeza ku ssente mubwereko nga nze naliko omusomesa w'ekereziya olumu tukolerako obwereere musaleeko si buli kiseera nti mujja kukolera nga ssente oba mugenze eggulu musale wakati n'abantu bategere nti mwasaze muleme kutwala sente zenyine muzitwala mu lunaku kubanga munaku mutwala naye nze kyeba nekyenjagala obagamba memba ba Parliament kati nga mugana kubanga nze nva Nakawa West Nakawa West tezanya tekuza ngo oyogera ebitajja mulina okwegendereza kati ekiseera kye tulimu mulimu ebitundu ebimu ebitafaayo ebirondo obulonzi naye Nakawa East tebakuza ngo oyogera ebitajja Judy toyanza nnyo former RDC Chisanja mukirize mpite muganda wange Mukaku ne katusoke tuve mu birango ya gatusakiraga Parliament ngagamba nti Mr. Oscar speakers meeting with LOP and top management of Parliament Dr. Kefa is talking about didn't happen. LOP went to America on Wednesday evening for the NUP convention.
The meeting had to take place on Thursday morning. Mr. Oscar, when Parliament was closing its third year at the State of the Nation address, Speaker communicated that Parliament sittings would be moved to regions. This was communicated before the reading of the 2024-2025 budget. This meant that the Commission had budgeted for the event in the budget. This therefore tells that there is no extra budget for those events. Also, every member of Parliament is going to receive allowances as stated by Dr. Kefa. For the regional sittings, the allowance will be given out without discrimination on who will and not attend. Even those who will not go, that allowance will be wired on their accounts because Parliament won't be in a position to know who will go or not unless an MP officially writes to the Speaker and the clerk. Let Dr. Kefa tell the country whether we will return back that money in case people don't go. Yes, sir. Mu wiki Ssaabasajja Kabaka baffe wetwa Obuganda bwakuŋŋaanidde okuggyako abamu okwebaza Katonda okumutukuumira n'okumalawo acidic language ebadde eriwo. Ate mu wiiki y'emu mwe tufunidde na bino eryokanga neekola ki netonya. Ssaabasajja Kabaka akole ki awangaale ne maama Nnaabagereka agerekera Obuganda. Omwezi guyise gumu nawuliriza Lope ow'olwaleero Right Honorable Yoweri Bishekezi Ssenyonyi ng'agamba nti ye bukyagenda ku kifo kya Lope tatuulangako mu lukiiko n'olumu olw'akakiiko akafuga Parliament. Era bwe baamubuuza bannamawulire yaddamu n'agamba nti nze tebampita. Wano tulinawo bammeeya, waliwo ne mukulu Jude Governor abakukikola e Masaka lwe baamulonda ku bwa Governor n'agamba nti kanso zituula naye nze tebampita. Nandigambye nti oyo Jude bazaalira buki. Ekirala kyeŋŋamba ku kyalo muyinza okukiteebereza. Muyinza okukiteebereza. Lope ankiikirira nga DP nga NUP nga ebibiina ebirala tatuulanga kubanga ye tebamuyitanga mukaki. Kakati olwaleero ate tuli mu kulobesebwa okulala. Okulobesebwa kwe tugenzeemu feeza enkiiko ezituuleyo tetujja kugendayo. Bizinesi ye California oba wakati yenkulu. Naye ekibiina kigenda gavana allowance kuba twawudde mukulu Sewungu ng'ali mu lutalo oluyitirivu nyabuuza abo abagenda buli kaseera ku lisiti ya Nuupu ne bafuna allowances bo babalonda batya. Naye nga guno gwe muzannyo ogubaddewo bwe baali bakyusa Lope n'ebifo ebirala bagamba Mwami Mpuuga n'abalala babadde bufadde batuwa trips zimala okugenda ebweru. Kakati katuddeyo Katonda twetegereze kino. Ababaka bwe bagenda ebweru bafuna kati nga Lope ye afuna $7,500 per diem. Ku party business oba ku $7,500 per diem. Anti ng'atambudde ku party business oba ku business ya government. Ng'atambudde ku business ya Parliament. Ku business yaki oba atendinze ebyo birala kubanga waliwo olusi lwe tuwa ennaku 6 oba 10 ate ne tubeerayo lumu. Ebyo nabyo bikyali eyo. Ebyo nabyo bikyali eyo. Tetunaba kulumirwa amasomero Kanaala ge baayogeddeko. $7,500. $7,500. Bw'atambula ennaku 10 mu mwaka ogwa Parliament ate ng'era kikolebwa kubanga ne bw'obala zino ziyakagendako ziba million almost 3. Kakati bala ababaka 10 ze almost eyegenda mu $1/3 billion.
ababaka bwe baba 10 bokka ku 524 nga be batambuddeko ebwe baba bikayaniramu nga bw'owulira era basinga ogamba ze tebampadde sipiika teyampadde kino teyakoze kwe kukaayana okubeera wali sente mmeka eziba zigenze ate nga zisaasaanyizibwa bweru na kugenda ku mabaka gali akawunti ziri person naye democracy ali expensive democracy project tetwalyagadde nnyo okuba na sente nyini parliament eno mukulu Oscar njagala abantu bategeere budget yaayo kati nga ku buwumbi 72 eri 2%. 2%. Omanyi tulobesebwa mu bintu just 2%. Era ne bazanyira bino ku luno ku buwumbi 72 balina akasekamu n'ekitundu nga parliament teziwera na bulungi naye that is 2%. Mu 2% yeeyo budget yayisibwa era bino byonna ebigenda okubeerawo byonna bigendera ku budget yeeyo kujjako nga supplementary nga bwakyogedde naye bwe kiba ndi parliament yeetaaga okusemberako eri abantu once in a while ekyo nze mukaako tekiyinza kunziza wano kulobesa abantu okubagamba nti omanyi bilioni 5 zezigenda okugenda naye nga abo ababaka boolaba 3 batambula na wano ne bwebata bagenze bweru ku committees babeereyo ekyenjawulo biba tebirangiriddwa naye bafuna allowances zezimu bonna era baba mukayana nze tebantute kugundi komiti yange sayo era olubakubira handicap kyolwa omanyi wano tukyakolayo omanyi botatamula mino tofuna sente kakati kiriko mutawaana ki abantu bababuulidde ab'eggulu ababaka bagenda kujja ne order paper this time egera kubeera adjusted mu ngeri emu oba endala etunuulire nnyo ebizibu byeyo ne Masaka bwewato ku lwa Buganda n'awalala kigenda kuba kibiiki n'ekonome okumwenyaamu ey'ebitundu ebyo nga sente zisaasaanyizibwawo bano aboogera bwe bati bagenda tugamba nti kyani owa Africa tetumutegeka kubanga kijja kuba too expensive ndi ebyo nga naamu bwe zaaliwo n'ebirala tetubitegeka kubanga kijja kuba too expensive agezezza ku muntu afudde babadde meya nnaku musana lwafudde newandibadde tuli mu nnaku newandibadde awaka waliwo obwavu naye era oluusi obaako kyokola ku lw'obulungi bwaki bw'embeera eyo ebeerawo ennaku zino 3 ezigenda okumalibwa eyo oba 4 ezigenda okumalibwa eyo ku billion 5 ne bwe kibanga nezo baga sente sisintu naye ne bwe ziba billion 5 nze mukaakutondobesa ku ekyo nga jjo bayisizaawo akasekalamba ne bakawaroko kasekalamba mu nnaku lumu tewali ayimiridde kuwakana nnyo saalabye mwami Sewungu saalabye Ropu saalabye ani era ne bayisa kakali njagala tumanye ani azannya muzannyo gwani bwe banagenda eyo ne bayisa byonna bayisira nga tebatundudde ku electoral constitutional and political reforms tebatundudde ku bigambo by'ettaka tebatundudde ku bizibu ebiruma abaki abantu omusolo n'ebirala bwe banatuuka ne bayisa obuwumbi n'obuse nga bayisa eyo kati mukulu Ropu Yoweri Bishekezi Senyonyi atajja kukomawo nga wayise ebbanga nti bino babiyisa siriiwo njagala kubaako kyembiteesaako bannange tusitule ku mutindo tumanye buliwo ayiza omuntu naddirwa otebuka omuki omulabewo bwe kiba nti eyo wayinza okuyitayo n'ebintu ebidagasa bantu beerawo togenda California kubanga be California sibe bakulonda nze njagala kumaliriza okuteesa kwange okw'olwaleero nga ngamba bino byakulobesa singa bakadde waffe balo bagoberera ezo sente 1.7 billion biki n'endala ezigenze ezo nyingi okusinga bammemba ba parliament okujja abantu ne bafuna ne feel owa north n'owawala ate n'ekisembayo mukulu wakyogedde mukulu Keefa newandibadde nga aba north bajja kujja bafuna allowance nyingi administration ya parliament kwolwo bwe nobanga gwogenze mu north ate gojja okufuna allowance kuba nabo batambula ne bajja wano so kino kyakubalansinga mu administration sikubeerawo okutulobesa tuweza nnyo tweyanzege njagala nno kubalansinga debate eno abawatawagira on side towagira sebo jangu mkulu Dr. Kagwa Nsereko yesebo nayanziza nnyo Dr. Martin Oscar Kintu amanya Dr. Swaibu Kagwa Nsereko munajjema Ebusiro North era omwogezi w'ekibiina kino ow'eggwanga lyonna
kituufu ensonga eri mu ddiiro eri mu mateeka era entuula zino zaali zituddeko ebweru wa paalamenti naye omwetooloolo ku bwago gwe mulundi gwago ogenda okusooka ensonga zino zibaddewo emabega tetusobola kuzisinziirako tugambe tuwagira oba tetuwagira nga banagakyali mabaga abali wano ne miliyoni ezituwulira ebweru tulina okufuna obwerufu obusembayo ku nsonga eno naddala bwekyali empya nti tulina okukuba tooki mu mwami oyo oba omukyala yaleeta ekirowoozo kino kyekigendererwa kye ekigendererwa kye kubanga nga ndi doctor of philosophy kyolina okumanya nti omuntu buli kyakola oba buli kyayogera wabaawo ekyekifu ekiri emabega waakyo kyetuwulirako olwaleero nti paliamenti egende mu bantu abaffe paliamenti eya mukyala Kadaga abantu tebagifiiringa paliamenti eya sekandi tebagifiiringa eya yume tebagifiiringa ekyo nno ate kijjira mukadde wano ng'eggwanga lyaffe lyeriisa nkuuli ku bulyake n'obulabbayi kijja kuba kyakabi nnyo Dr. Martin okuba ntwasinziira ku lwediyo ya Ssaabasajja Kabaka ku muzindaalo guno ogw'ekitiibwa olunaku lwaleero ne tuwagira ensonga bannayuganda gye banaazuula oluvannyuma nti ebaddemu obulyake n'obulabbayi n'olwekyo we njagala okusinziira wano Dr. Swaib Kagwa Nsereko ntume ku bitongole ebirwanyisa obulabbayi kwekimu ku byo batutume maama Betty Kamya kubanga ye memba waffe wano olukuŋŋaana olusooka lujja kutuula nga 28 olwaleero ziri 11 atufunireko obufunizi alisiiti ey'omuntu eyasuze mu woteeri eyo olwaleero ze yasasudde noono anaasulamu nga 28 zagenda okukola ki okusasula ono atwakubanga asula omu zasasula zandibadde nyingiko okusinza oli asasula agenda okusasulira abangi awoka ne documents endala weziri waliwo gye bayita local purchasing order documents osobola okutandika ku maama Kamya oli memba waffe wano ne bwokuwa obukubi olwaleero essimu amateeka gakuwa obuyinza obakuwe manaja wa hoteri akuwa lisidi agikube ku WhatsApp no procurement officer owa paliamenti awo wanaabawo enjawulo mwami meeya Masaka ago mafuta gajja kuba gayiiriddwa mu kidomola kya liita 2 liita emu ey'amafuta parafin neeyiibwa mu kidomola kya liita 2 ekyokunywa awo amazzi ago tegajja kutta naye tegaba malungi kunywa. Okay, twenza nnyo Dr. That Owekitiibwa Mayor is trained. You heard him dissecting national matters. Budu Oye, we just got a new bread. Mukyala Nalubega. Okay. Neyanza nnyo ssebo mukulu Martin bateesa bannange mwenna mbasaamu ekitiibwa. Sse Nalubega Grace Mbaraka District era ssebo nzikiriza ntegeeze bamemba baffe bonna aba National Unity Platform ennaku z'omwezi 26 tuyina olukiiko lwaffe era tuyina n'abagenyi okuva e Kavule awo ku kitebe kyaffe Kulaka District. Era ssebo nzikiriza nsaasira abantu b'ekiteezi kitalo nnyo olw'enjege yabaguddeko tusaba Omukama abagumye mu ngeri y'emu njagala okuyozaayoza leediyo yaffe eno eya Ssaabasajja Kabaka okuddamu okukkirizibwa mu butongole muyogeyoge nnyo. Bassebo ne bannyabo okudda ku mulamwa ssebo mukulu Martin olwaleero ŋŋambe nti ffe abali wano tuli ku minzaani nsaba abawuliriza ffenna tuwuliziganye. Mukulu Martin okuggyako obukyayi ng'omuntu abulina ku mulala nze mpuliriza obwedda abateesa niŋŋamba oba balina bukyayi ku Honorable Joel Ssenyonyi ekintu kigenze tu personal tutunuulira ssente yamu wa musolo tunuulira palamenti y'eggwanga. Palamenti eno ebaddewo ebbanga lyonna eggulu gye boogerako erina babaka ba palamenti mu lukiiko luno e Masaka balina babaka ba palamenti Ankola erina babaka ba palamenti babadde nga batuusa ebizibu ebiri mu bitundu gye bava. Olwaleero okwonoona omusimbi w'omusolo ositule omubaka wa palamenti ow'eggulu omuzza eggulu ng'ate ogenda kuteesa ku bikwatagana ku ggulu nga n'omubaka mwali. Honorable njagala tukkiriziganye
singa babadde bagamba nti tugenda Masaka kusisinkana bannamasaka nga parliament abantu 5 batule wano naffe abannamasaka ffenna tutule twogere ebituluma ekyo kyawukana bagenda genda na tenti zaabwe oba bagende mu hoteli zaabwe era ezaabwe bano ababaka mukulu nnaku musana saagala weematize teri mubaka agenda kulya nkoko kuba nabookya mucomo teri agenda kunywa caayi mu bano bantu tonninnyira bagenda kuva n'abantu babwe wano mu Serena era bagende babasasula ogwo omusimbi omungi n'olwekyo nze ku lwange mbadde ŋŋamba eno palamenti gye tuliko olwaleero basusiza okwejalabya olwaliro luno nga nze aveera akaite tulina na luguudo olwaliro omukyala azadde ekawempe talina naddagala bayinza kumuwa kumira omusaayi gukome olwaliro omukansa y'institute nga temulina ddagala mukulu Martin lwaki boonona ssente zenye nnyingi ngate ne bwe banaagendayo kugenda kuba kunyumyamu bunyumya Honorable Mbabali akugambye Masaka batulayo bali buli bicepere tewali kyakyukawo Martin tuleme kumatiza banna Uganda ne bwe banagenda mwankole ne bwe banagenda eggulu ne bwe banagenda watte wali kigenda kukyuka nze nvo waggulunga ngamba parliament esigale wano ababaka ba parliament abatukiikirira bagende mu bitundu byabwe babuuze ebizibu ebiri mu bitundu byabwe babirete mu parliament wano gano okusasanya omusimbi omungi saaga tumatize banna Uganda nti parliament bwetambula kosi za kusigala zezimu tezisobola mwami Martin. All right. Tuanze nyo awangali nnyo. Banafa nga tutudde wano e Kampala ekikulu kukola ku bizibu by'abantu nga okuteeka eddagala mu malwaliro okubakolera enguudo ennungi okubafunira obutale eri ebyamaguzi byabwe so si kusetula parliament. Honorable Alan Mayanja MP na Kaseke Central yenyabo. Mr. Oscar neyanziza Mr. Oscar nzikiriza nsaasire abakozi baali babiri bava Kibuko bafiira mu Luzzi mwami omu yali alusimisizza 47 bwe bakkayo oxygen n'ababula ne bafa. Mbasaasidde ab'ekitebi era Mr. Oscar nali mbaga nti olumbe lwa mutabani waffe gwe batta mu Kasa lwa mwezi guno nga 31 twalikyusiza lwa Desemba nga 7 olw'ebizibu ebiteebereka omulamwa nzeno damali kibiriga okuva ekitebi nze nzikiriza parliament etambule ekisookera ddala omanyi nti bamemba parliament oli ayinza okuba nga akiikirira kaŋŋambe eggulu naye namala n'emyaka 3 nga tagenzeeko ggulu ng'asula ntinda naye leka asula ntinda amala myaka 4 tagenda eggulu gye bamulondera tagendayo leka parliament etambule atuuke wali n'abali abamuwerekeddeko bonna parliament y'abantu 5 bamugambe nti sebo visita twakulonda naye obeera ntinda ffe waffe tojja n'omulala batuuke ku ground nze neewuunya ono omwami akiikira Makindye Ssaabagabo kansala yatugambye mpubono n'omusimbi kitegeeza kanaala sebe ewuwondooza togulana ku mugaati oba bwamwogo wanga omugaati kwa 5 sente zijja genda nnyo nemujja kulya mugaati katulyenga muwogo kukyali escorts sente kizamwe oba zitambula leka zitambule abantu batuuke ndowooza ekyo kye bayita balaza leka parliament etambule oba egenze Masaka balaza kyawukana kuba balaza ogenda kuteesa n'abatuuze bawe ebirowoozo oli mukyala kyayogeddeko ne wano bagenda kusitula parliament etambule nga bwebadde etambula ne mu kifo ekyenjawulo etambule kankona ekizampo ya kanaala weri Bukanga naye ali eno Makindye Ssaabagabo abo tubamulonda kampa ekizampo singa abadde eri Bukanga leka atuuke Bukanga bamuleero kanaala oli mwana waffe twakulondera e Bukanga obeera ndejje ekirala mu ekyo nga mmaliriza way forward nze ngamba gye bujja batuwadde regional mwagambye regional meetings tulina bamemba parliament 5 nze nno nteesa bwe nti bwe kiba nga kya regional tukole tuti Ankole region Busoga region Bugishu region Buganda region Kigezi region Rwenzoro region twanditeesezza nti mu 2032 tubeere n'abamemba parliament 14 bokka instead of 5 tugambe nti buli region ebeere bamemba parliament 2 basobole tuteeseza ebintu byaffe buli region ng'ebintu bikolebwa amanya Damali Kibirige okuva ekitebi kyeyanza nnyo obampakanya kino naye nzija kusomesa
kati gojjemu ekituufu oba ekikyamu. Ekisooka mukulu Saddam yakyogeddeko. Nze ndowooza NRM ekyatufuga bwe tuba nga tulina quality ya opposition ng'eya mukulu Ssenyonyi n'abalala. Lwaki nkyogera? Nali ku TV juzi najjayo ebbaluwa nti ze baakaŋŋamba kati. Deputy Speaker n'amugamba enkya jangu noono. Ne Nambeshe n'agamba sebo kwipondeseeyo nti kale naawe jangu. Naye olukiiko mukulu Mugerwa atugambye terwabaddeyo lwaki? Yalazeewa? Ekyo kimu. Bw'aba ayagala nnyo okuseevinga ssente za Uganda mwalaba ku mikutu ng'agenda eri ebundi bujja okugula ofiisi. Yalina patrace n'eya gavumenti. Lwaki teyazireka n'alinnya akakeke yali alinnya aseevinga ssente? Kati kanzire ku kino palamenti ekola etya? Mukulu Keefu obadde oyogera wano. Kati nze buli ssaawa 3 ez'ekiro ndaba Citizen TV. Kenya bakikola. Kenya bakikola. Naye otukoze bubi nti bwozze wano oluvannyuma lw'okukubira essimu okyusizza ebirowoozo byo n'otoogera bibyo. Kati kanzire ku kino palamenti ekola etya? Ekisooka waliwo olukuŋŋaana oluyitibwa budget conference. Ababaka bajja n'abakozi ne batuula ne babyogerako. Budget conference bweggwa ne bakola budget framework paper. Mukiwuliriza? Ebintu ebyo bayita bamemba bonna ne bajja nti eno yegenda okubeera programu yaffe. Oluvannyuma lwa budget framework paper ne batuula mu bukiiko obw'enjawulo budget ne bakola ki? Ne bagiyisa. Kati olwaleero bano bawakanya kye baayisa. Nga bwe bawakanya ekya service award nga be bakiyisa. Ne bamala emyezi 3 nga banoonya emikono okuwakanya kye baayisa. Abakulu bano be boogera ku mutindo. Ekirala mpulidde aboogera wano. Nze nakolako ku mirimu mu bifo ebirina budgeting ezo. Palamenti ya Uganda bwekola listi y'abantu abajja supplyinga eteekamu bwe tubeera eggulu tuyitaani, bwe tubeera Embaale tuyitaani. N'olwekyo bw'ogenda eggulu kuba bagenda kutuula ggulu basapulaya bajja kubeera abasinga beeyo. Ekyo bw'ogenda Embaale bagende Embaale. Ebintu bwe bikola abatamanyi mu biyige kyova olaba nagambye nzize kusomesa. Ekirala memba wa palamenti aweebwa ssente allowance okusinziira ku gy'ava. Kaakati gw'abadde ava e Kabaale n'ojja e Kampala, manya abadde ava eggulu n'ojja e Kampala, kati ojja kuba oli ggulu oli waka gotajja kufuna nyingi. Ojja okufuna entono. Bana ebintu bino mbitegeera mutya? Ogwajja okufuna entono. Ekirala bajeti ya palamenti waliwo abadde agyogerako eri trillioni emu ku 7.2. Waliwo ekintu omukulu Judy kye yayogedde nti kaakati bwe banaagenda eyo bwe bajja okgenda banoonyereza. Nedda, we twogerera kati kuba temukola research. Obukiiko bwa palamenti buli mu Northern Uganda busolooza ebintu ebyo. Ate palamenti ekolera mu bukiiko, obukiiko ne buleeta report. We twogerera kati obukiiko buli mu Northern Uganda bukola ku nsonga ezo ezigenda okuteesebwako. Ekimu ku bisuubirwa okuteesebwako ly'etteeka lye bayita contract farming. Mukitegeera nti abantu kiri nnyo mu north kuba eriyo muwogo eriyo kati tugenda mu birango sebo katono. Njakudda.